agezezzaako kukubira amasimu mukkiriziganye ng'abakyala n'abakyala kuba ffe sayidi ye twagiwulidde yankubira ku namba kyate nze gye simanyi. Sina namba ye yankubira nga nvuma ku masimu ag'enjawulo. Racheal omukyala muno waki pozi ng'oyagala nveeko buviwaya omanyi nkukwasizza nnyo ekisa. Nali nkuvumye ddi ye omuntu wakuvuma tolikodinga mannya ge tolikodinga byakuvumye. Kankubuuze simu ki eyange gy'olina ekukubira n'ekyo onkubidde amasimu ku numbers ez'enjawulo. Kati kankubuulireyo ekigambo kimu oba oyagala linnya woba onoonya linnya mukwano erinnya lyo ŋŋenda ddikuwa kuba kati walifunye dda si gwe Majjugube walifunye dda anoonya feemu ate kati kankubuuza akola ki? Katunaba tuli awo ng'atandise kuyimba oba tunaba tuli awo ng'oba akola ki simanyi. Naye nze kankubuulire kuyimba bba wange ayagala bayimbi kati kanyimbe akakana nti oli musiru oli mukazi musiru nnyo naawe ate ndi musiru kati gwenga gwe akozesa ebigambo ebivuma ngenda kuva ku live kati gonzijjako waya siyinza butayomba. Omukazi ono olaba Kaliisa omukazi ono mukwasizza ekisa obwedda buli byayogera byonna ebisinga nga mbiwulira byayogedde byonna mu cameras nga nze saagala kuvaayo okitegeera nga nsirika nga njagala nnyo okukuuma obuntu bulamu oba ontegeera naye kisusse gwe wakisussa akukyokeza nnyo ye agamba mbu gwe wakisussa wamubbira omusajja ate nanvuma omukyalo oyo gwolaba gwe nga nakuvuma nakusanga wa lwakuba kyanta mwagala nnyo okwekwatayo mutajja nga nakuvuma nakusanga wa ndowooza omuwulira tojubisa nga nakuvuma nakusanga wa ye bbaawo goŋŋamba simanya maaka ali era ndani yaani ye ntata lubuto wo baala eri nammwe mwagala nnyo okwesiba ku basajja b'abannammwe nze taata w'omwana wange ali wano mu Uganda. Ani akulimba? Taata w'omwana wange lwakuba nti nze sawa kumwogera linnya naye taata w'omwana wange ali wano mu Uganda. Era tomwogera linnya kuuma ekitiibwa kye. Alina ate kati nze nniza okuzaala mu musajja ogw'essimu. Kati katusooka tugenda empola Majjugube engeri twawulidde dda sayidi yo katuwulirize ku Racheal taata w'omwana we ali Uganda. Taata w'omwana gwagamba oweera ndani yaani ati simumanyi nga njogera amazima okufiira wano omanyi kibi nnyo okulayira omwana wo si kye kisinga obunene kyekisinga obunene nga njogera amazima omwana wange okufa gwe sinaba nakuzaala taata w'omwana wange waabeeranga erandani simanyi erandani gy'agamba era waabeeranga nga bamuyita maaka omwana wange afe nange kennyini nfiireyo mututiisatiisa tewandirayidde kya mwana kufa anti kyekintu ekisingayo obunene ekisinga okuluma abakazi ffenna saagala muntu ono adde ku linnya lyange kulifunyafunya alyonoone kubanga erinnya terikoleka asiiti kituufu Kaliisa erinnya terikoleka kituufu likolebwa ate no maintainingibwa teri maintainingibwa nzi kyova ndwawo okubeera mu mawulire ntya nnyo obuvuyo okubeera mu bintu ebyekisiru kati nga bino waliwo ebintu ebimu kale bibakwogerako nobitwala ize naye kibadde kisusse nebyo bayita okubba omusajja simanyanga webase n'omusajja wa gundi ate bakoze ebyo ebintu tesi birungi twogere ku mazima si birungi naye bwe kirivaayo mukazi gwe ng'olimba mukama njagala akubonereze ate tagenda abonereza gwe wekka anti nkugamba nawe saagala mukama abonereze gwe wekka saagala mukama abonereze gwe wekka njagala abonereze mwenna naawe batwaliremu abaana bo kimusabira bwotyo mukyala munno
amazima wetubeera nga ffenna tuli mu nsonga ze zimu nze nange neetaddeyo naye bw'alibanga naye alimba naye mukama amubonereze. Majjugube ogamba ki? Olaba oyo ekyo batandise okuteekamu mwera gundi ng'afa nze kye musaba ekintu kimu ebyokufa nedda Majjugube totya Kalisa Majjugube saagala atye ffenna kati wano tuli ku mazima kati ffenna katubeere ku mazima okitegeera tagala dde wano ku social media kubanga azigenzeeko eziwera nga bwe yeekaabye tagala yeekaabye buziga bwa kirogo nga bwe yeekaabye ebyekisifu njagala oyogere nga tovuma ate naakuvumya ekinze nvuma nti wemba ndi wakuvumako naye kati abantu bali mu kuŋŋamba dde ekituteereyoko ku bifaananyi by'abantu ababiri kambiteekeyo ono ye Racheal Namiiro beautiful like this ono ye Racheal Namiiro ono ye Majjugube Majju mumulabye nati gwe ali mutuumi siri mutuuma ngako yali etuuma ayinza n'okuba bbawe yali mutuuma oyo ye Majju kati gwogamba mbu must shine oteekako erinnya lye noteekako n'akagambo must shine wegamba tugenda funa kati waneeno obwenkanya oyo ye Majju ono ye Racheal Namiiro ono ye Racheal Namiiro teekayo Racheal Namiiro wakati oyo wadda teekayo wakati owakati nze mujjewa ate nze bagambye enkyuka nze sikyuka nga wakati ono ye Majjugube mufojji kati oba abali mu comment section musinika ki abantu bagambye boss must shine naye nze njogera amazima mu linnya lya Katonda mugundi mukazi mukatuliki Majjugube mukama waali kujjayo n'akuswaza njagala nswaze naawe akuswaze njagala mukama akuswaze atumye omukyalo ono erinnya eryo ery'Amajjugube wamma akulimba mba ndi awo nga waliwo omukyala nkubira bamuyita Miimu gye yasookera eyo omukyala oyo we yagendayo n'ampaayiriza mbuze muyita Majjugube oba okitegedde kati nange erinnya nerinsesa yes kuba omukyala yeyaŋŋamba n'aŋŋamba aŋŋambye wuliriza gwe Majjugube sirika bakuwadde dde obudde bw'onooyogera nze mbadde siriiwo n'agamba nati nze nja kuvaako saabinumya mutwe ndi mukazi muzito sina budde bwakwereega oli maaza tobbi ate kati omusajja wo guŋŋamba afaanana atya guŋŋamba besukulu fees gwoba olina ebizibu nebbaawo mubisootinge ate social media talina kyegenda nno nakuyamba kati gwe wategedde omusajja bamukubira direct aba bbaawo wamma Racheal gwe wategedde otya nti bbaawo ono bamuyita Maaka yennyini eyamuŋŋamba nti bamuyita Maaka ayogere n'eryokubiri ayinza okuba ye Mutebi nga tweddira gumu Racheal okipise nnyo naawe ogenda kisussa nze ndi mukazi wa mmamba kale nkubulire ssebo ye Mutebi naye nga bamukazako kaze ndozera bwamumanye nnyo bamukazako lala emboozi y'abantu olabika gwe agenda ogisobola ey'abakyala kuza etandise omusajja gwe bayita Mutebi yadde kale bamukazako kaze kuba omusajja babamuyita Mutebi batya naawe wefuge omusajja yeddira nti naye nga agamba nti ate bbaawe ye Mutebi nga nze Namiiro Racheal oyo ssebo aba muganda wange naye nga abantu bamukazako Mutebi kati akoko kake wanabyo ye Mutebi ani kale kati erya Mutebi kale kati katutwale nti erya Mutebi baali mukazaako kati ettuufu lyeririwa ye Kakooza Maaka yeddira nti naye abantu bamuyita Mutebi lyebamukazako ekkazi lyomanyi ddala obulungi olaba ne Majjugube otabuse kangambye nti ate wa mmamba akoledde ddala kye bayita kye mbadde nsinga okwagala oyo bamuyita
oyaba muganda wange mukwano ndaga ku muganda wange ndabeko njala kumpereza enamba ye mubuuzeeko naye nze abuuza Namiiro lwaki atuuma munno omukazi omulungi bw'atyo mbu Majjugube Namiiro si yamutuuma Majjugube ono yeetuma Majjugube lala kankunyumiza sitole eno bwe yatandika omukyalo ono ng'asituka ng'agenda ewa Mimu mawulire bwe yatuuka mu mawulire oba baayogera biki simanyi bandi awo nga mukyala Mimu ankubira bwe yankubiranga ngamba Racheal omukyalo n'agamba sibamuyita Majjugube mugamba sirimuyitangako era kye nakola n'enseka n'okuseka waba agamba Majjugube eri musaana kubanga ndaba limunyumidde nga lwaki ogamba limusaana ate oba yali alyetuumye kitegeeza waba yali alyetuumye lala nze mwali mwagala nkole ki ate nali mumanyi n'olimuweera ddala n'olimubatiza naye abantu nammwe ne mulyagala ne mulyaniriza wangi kuki ate kati ne gye biggwera agenda tuwa n'ennamba ye tumukubi ogwo kennyini omukubire mwe bennyini mumukubire nga zina siriiwo omusajja ayogere naye mwogere naye mulabe omuyimbi wabanga kituufu ali ku musajja mufumbo kuba alina kayogeddemu kesitategedde akatya agenze n'agamba mbu ate kati okoze na bulungi okwogera erinnya lye simanyi nti yani kati mpulira omutima gunzise abasajja abafumbo soko owulire lala soko owulire mu nsi muno abasajja abali singo oba abakyala abali singo gye tuli ate n'abafumbo gye bali mu bungi mukama yenna gwaba muwaddemu omukisa be bagenda nabo nze bba wange ali mu Uganda ali singo ate akyali mwana muto talina nnyo kuba sijja kugamba nti alina ssente empitirivu talina nnyo kyasobodde kyampa kuba nze ndi mukazi mukozi ate simuteeka ku pressure okitegedde mukyala lala so kati ebyobufumbo by'abantu kubanga era naawe asobola okwagala nakuzaalamu omwana nga bwanzaddemu ate nkya naafuna omulala anti nze ndi musiraamu anti nebaffe byakyuka mukwano tebikyaliko basiraamu n'abakatuliki n'abasevenisi lwaki olimba owakanira bwereere pozi ng'oyagala kuyomba buyombi naye ekituufu kiri mumpeemuuka engeri gye byakyuka kati nange mumpeemuka okuba naye wamubba ku Majjugube kati nange njagala mukubbako ate nze wange gwe ngenda okukuwa si wa Majjugube gwe wange w'oliba omusanze mukwane era kyova olaba omuwayo bwotyo kuba takuluma naawe olina gye wamugja nedda mukwano naye kati Majjugube kifaananyi ky'omusajja Majjugube ate ekifaananyi ky'omusajja tuwa ku kifaananyi Majjugube bw'otuwa ekifaananyi ky'omusajja nga tukiteekayo nga abasajja batulimba amannya gaabwe ne bakulimba enfaanana yaabwe nakyo yennyini ekifaananyi ky'omusajja akirina akireete gwe kituwe Majjugube gwaba akituwa gwayaga bamugambye olikibba basajja nze ndikibba basajja kyova olaba ngenda kubba owo kuba naye wamubba nze woli musanga mutwale kubanga obwesigwa bwe bubeera mu bufumbo nze wange woli musanga wali batanneesiga mutwale naye kati Majjugube lwaki agaana otuwa ekifaananyi ky'omusajja nkireeta mugumiikirize nga mukyasirise Desh ninaye ekibuuzo Majjugube waffe bebe Majjugube Desh amukubire nga kiri wano amubuuza ebibuuzo byennyini about Racheal you know kitegeera tujja kimanya ne Racheal addemu wabanga omusajja agamba amanyi omuwala gwe bayita Racheal bwekitya then to start from there because ninga bwekagera ku mutwe Majjugube mwana ate Ugandan bo kitegera omusajja waaba bonna abagala nga bamulwanira kitegeeza asobola okuba owa community nga naffe batuweerezaamu nga naffe tweyagala tuwe buli kimu omusango tugusale bulungi ekifaananyi kiikyo
omusajja y'oyo Racheal asobola omubba oba tasobola mubba kale laba omusajja guze n'obunyama mbeera n'abasajja b'obunyama kyogamba obeera n'abakunyiga magumba ndasiba n'abasajja ba bunyama naawe basitula obunyama ne bakogga wansi nze ndinza okwagala nakuwaayira tebakogga wansi Racheal nze nkuza kyogamba obeera n'abakunyiga magumba lala naawe beeramu ate tube bantu bakulu bameni tobimanyi nze anti kati nze ab'obunyama nze kati nze nange oyo omusajja nze mubba natolaba kati bamubbe bamukuwadde nze ate eyo siriiyo nze kati ate gundi zange sizeezo wangi wamma lala agende yeeyagale naye nze bonna omwami waabwe y'omu kati nange ngenda mugabanako totukakasa linnya lyo Majjugube lye likusaana totukakasa linnya lyo ndowooza olaba likulumye n'okukuluma naye bannaye bakazi bajjamu abaaki kati naako akantu akati nikakuluma obujja bwaki ng'ovudde ku ebyo ebyamannya abanati abantu badde baagala kulaba musajja bantu baagala kulaba ba bunyama naye kati katono obunyama talina sente kubanga onagambye buki yagambye bw'omusajja agenda kundeka namba sikyagi bawadde kati lala kyoba okola lala weekwate ku Majjugube kuwa omusajja oyo Majjugube atumye enamba olw'okuba amanyi nange ngenda fuuka Racheal nziba omusajja nasiyinza kubba musajja wa bunyama bannange ekyo si yenze Racheal tayagala abasajja ba nze grade yange endala nnyo yagala omuntu nga muwanvu nga mutonotono enamba si yakuteeka ku